abatulaba n'abatuwuliriza mwebale nnyo kwekuumira ku Busiro Media. Busiro Media eddoboozi lya Busiro litandikira wano ne libuna eggwanga lyonna n'amawanga amalala. Amannya Ssekanyumiza, era ng'olunaku olwaleero era nga bulijjo mu lugendo lwaffe oluwanvu omuzungu ayitadde Jane, tukomezaawo Haji Musa ng'agenda kubanga nga atwongera emboozi ennyuvu ey'olugendo lwe mu bulamu okuva gye yatandikira gye tutaalaba ne kakati we tumulengedde ffe abafunye ku mukisa okumulabako. Mwebale kwekuumira ku Busiro Media. Haji Ssebo, buuzako ku batuwuliriza n'abatulaba. Abatuwuliriza nsanyusa nnyo mbasinkana nate olwaleero. Mbalamusizza nnyo abatulaba n'abatuwuliriza. Weewaawo. Ssebo. Haji, tudde okulaba naye twateesa nti buli lunaku olwokuna lwakutaano tubeerako wano. Ssebo. Ssebo tuyanza nnyo okukomawo. Amiina. Katonda yeebale okubanga akukuumye ne tukomawo. Haji, twanyumya ku mboozi ebyalo nga Kinoni, ne tunyumya ebyalo nga Nnyendo, Masaka gwe twali twetolooleddemu. Naye twagenda okukoma nga ogolola engoye okwememula okamala ew'omwami Kakulu yali Dobbi ku kyalaawo. Yali mu kibuga Nnyendo. Omanyi kati abantu baffe bo balanga ekyalo naye kituufu nti yali mu kibuga mu Nnyendo. Kakati omuntu abeera enzizi Kinoni akiyita kibuga. Kituufu. Nnyendo kibuga. Kati ate ffe bwe tubeera abantu babeera e Masaka era ne Kampala bamuyita kibuga. Olaba kati nze tuli wano naye omuntu agamba Kampala agamba ki? Ow'omukyalo naye okuva e Kampala okutuuka ewange ziro kilomita 8 okuva e Kampala wennyini kutuuka wensula. Akati ekibuga kyo omuntu w'ekyalo ky'ekibuga kiyita kibuga kyonna okuggyako mu maduuka enzizi keka siteseni kitwayitanga tugendako mu maduuka waliwo nagamba gye twagenda nga tukuuse siripa ennene. Siripa wagingambako kannene naye kugamba gyefaananyizaamu ne zino gundi zaffe eziriwo kati eziriwo kati eriwo wajambalanga ng'ositukamu ng'ewambuwa. Kati bwe twali mu Nnyendo omusajja ye andwaza tayagala kundaga nti mmanyi okugolola. Agamba okyabulamuko kati omwana biki? Naye bakasitoma abajja ne bansangawo nze ne mbagolola empale nga baga nti mwana gwe ng'empale ogigolola bulungi. Wayiga dda mu mutima ne nga naye nga omusajja ono ate ye bwajja nga ngamba okyabulamu kinene ayagala mugololere okumala akabanga. Kati bwe nali nzija nagamba nagenda okugula ekitanda ky'ebipiira mwanyinaze naŋŋaana ate nno ekitanda ky'ebipiira ekyo sooka okireke ezo sente tuziwa omusajja akuyigirize ezo zinali nsigazizza nenzisasula mu school fees mu kaseera nga bakakasizza omanyi oba waliro oba otuddeyo kati n'emabega essomero odiyingira omala kusasula mpulira. Era omusajja twamuwa siringi 200 so twamuwa siringi kandabe nali nsigaza siringi oba 280 twamuwa siringi oba 120 eza school fees nga ze zimalayo koosi yonna obuyigirize nga bwe bulina otambula mu kugolola awo okuyiga okugolola. Nakugamba nti amalusu ddagala wangamba gayoza olugajjamu. Kakati waliwo ekirala kyenerabidde bwe nayoza ennyo nga ngenda nkuguka. Omusajja yava Rwanda olwo ntandise okukola obwa Dobbi bwange. Yava Rwanda aleetedde engoye najja wamukulu kubanga omaze olwo nali nvudde wamukulu Kakulu mbadde nkunyumiza kemika endala ejjamu amabala. Kologeti ono omulaba mumanyi toothpaste ebbala bw'olaba nga ly'amaanyi lisiigeko nyiga kakologeti olisiigeko bw'oti okunye oteekewo sabbuuni okunye ebbala eryalemeddwa eddusu ate kologeti talirabako.
kati kitegeeza kyobalanga tumusenyesa simanyi lwaki anti tumusenyesa akuuta amannyo gano gaveekeko kategeeza asobola n'okuuta olugoye n'alugyamu ebbala kemiko nnyo eya kologeti ati munnange bwe nalaba ojjukira nagamba nti omusajja namugamba nti kangendeko ndabe mwannyinaze bwe nagenda bwe naddayo ekinoni mwannyinaze naŋŋamba ate kaakati wayiza ogolola nti nayize nangulira paasi eyaffe ey'amanda bagamba nti ey'amasanyalaze kaakati naleka mutereseza singi zange 100 paasi ajo ebiseera ebyo nga nzibu yakugula olaba mwannyinaze yagigula yali egula singi 45 nga sente nnyingi nnyo okumala gaseka mu paasi ng'amaka gali mu paasi matono nga mugenda gende wagundi maama agambye mwazikayo ku paasi n'ezunga ng'omuntu omu yalina ebintu bibiri paasi ebomba yotekubali naye paasi ettala ya sitima ku kyalo ettala ya sitima nange nagirabako ng'ezunga naliko egombe eyo ng'ettala ya sitima eva wano neddawali ettala ya sitima yabeeranga ettala emu ku kyalo sajja ewaffe tumuyina ewaffe mu kyalo eyo waliwo taata waffe muzeeyi nyenyi ntono nga yalina ettala ya sitima okusibako obusibi kali akatimba bukugu bwennyini ate va ku ebyo yayina ogikuma yayina ogirinda ezikire addeyo butereewo oyinza oyiwa akatimba amupangisa mpangisi ati ngamba oyinza okugikuma nga tomanyi akatimba era ye olumala ogikuma bakolanga ebidaala ebyo byabanga ebyendagala olumala ogikuma neyaka n'agiwanika waggulu mu muti wali ogw'ekidaala nga n'obwegendereza teri kuddamu kuyitaayitawo agikoonako kati ye n'atuula wali n'alinda omukolo gugwe najjewo ettaala yaddeyo nayo kati ne paasi bwe yali nga paasi teziri buli wantu nga bulina okgenda wali mwezike paasi mugenda wali mwezike paasi mugenda wali mwezike paasi naye ekyomukisa omulungi nze naye namwannyinaze yagingulira bwamala ogingula nalina siringi zange 10 ne tufuna omuzigo ogw'emiryango ne tugusasula okukola ensimbi siringi 10 abatuuliza banene abataba aji gwayita ogw'emiryango yategeeza dduuka ng'osobola okugulawo emiryango n'okola nosula emanju gy'osula kati ate nze gwe napangisa gwalina miryango wokka mukitegedde bannange nga tewali emabega tewali kitanda wensula era wengenda ogololera mpulira nengula emmeeza siringi 8 nengiteekamu eyokugolola olonga nnene wakatono meeza nnene eyogolola nene oteekako empale bwoti nesuuka nga edda abantu nga twoza nnyo amasuuka g'abakyala abo tebalina budde bwakwoza amasuuka era oli ngaakuleetera essuuka peya nga 3 nozigolola nze njoza essuuka nengizinga nebeera bweti kati omanyi twaliga bingi ebyokugolola twagololanga gomesi engolo ya gomesi yanjawulo kuyesuuka gomesi omala gizinga n'ogitunga amapeesa n'ogikola bo n'ogiteekako bwoti naye osooka kugigolola eno yonna olugoye lonna olugolola oluvannyuma n'oluzinga n'ogolola emikono n'ogimala emikono n'ogikola bwoti mu kifuba era negidda mu kifuba n'ogizinga okuzinga gomesi nkuba gomesi tosobola gizinga olaba nesaati ennema kati ezo saati okuzinga esaati nga bwe yajja mu kipapula nze ngizinga neddawo nebeera bweti ne bwe mba njagala giteeka mu kipapula ngiteeka mu kipapula ngizinga emikono negiteeka negiyita emabega negijja omulala neguddako wano ngizinga bulungi kati nga tugolola nnyo essuuka z'abakyala abo abaali nga mu mizigo awo ate nga bangi abakyala baleeta amasuuka abaami baleeta engoye zaabwe bambalira awo ayambala nalekawo eziddugala n'agenda kati ngenda okutandika okusula mu muzigo ogwo gwennyini okolera jjukira naleka nguza omufaliso gwange ogwa sipongi n'essuuka oguŋŋamba emabega kati nga ngwala wansi naye waliwo omukyala bamuyitanga Simoolo
ng'alina ekitanda gadi lwaki sikuwa kino ekitanda kyange mwana gwe kikusuza wano wansi kikina kiteeka oli ebweru nti lwaki sikikuwa n'osulangako nga ye takyakikozesa ne mukana neyanzega ekitanda kyali kya bukindukindu bwe buki wagambako komerera kati kino kibakikubanga nemisumaali kati ne baluka obukindukindu bisansa ne babuluka ngaomukeeka wano ng'ogenda okuteeka omufaliso naye mugamba mama nga neyanza kati wekirema jangu kikulage tugenda lemanju musuku yakisuula eyo nga tukijjayo najalako suuka zange jjukira omufaliso gw'oyina nina kakati ebizibu bye nafuna mu kutandika okugolola nafuna ebisoomoozo nogira okuddayo wakakulu ekisoomoozo kye nasooka okufuna bwe balaba nga ntaddewo akapande dobbi omukugu teekawo akapande dobbi omukugu yali musajja mugagga kale ate kati yafuuka mukoddomi wange kuba yazaala ku mwanyinaza omwana omulinzi wali siraaji Haji Hussein ali kinoni awo bwali mpuli ajja kugamba mwana gwe teweerabira ngaleeta empale ye bagiyitanga stradi eyo matiriyo yempale gye nasooka okufuna kwolwo olunaku lwera lwenajjayo ekitanda nenkiteeka nenkyala omusajja n'aleeta empale nenkuma epaasi empale zino ezitali za kwoza nnyo tuzikozesa na peteroli oyisaako buyisa okwata brush twalina brush okwata toyiza peteroli n'okuba bwoti n'ogikuba nenyirira nnyo kati emala gikuba peteroli nenjanika waggulu wali nenkuma paasi nenjiteeka wali maze okuleka emisana tula netuntwala nensumagiramu bwenti ngenda okudda engulu ng'empale yavudde ku waya negwa ku paasi empale ya sente mmeka siringi 7 sisobola nazifuna esinga ne paasi ebbeeyi negwa ku paasi bweti nesiriirako ekitundu wano wansi nga kugemo wansi ngenda okudda engulu ng'empale yagudde ku paasi esiridde ekitundu nakwata ku mutanda ngamba nfudde nenkuba nenkaaba nezituka nengenda bababa nemugabaaba ali omwami andeetedde empale nekakati bwina bwati bweyidde nanga bwandaba wakisa ayinza okusasa omutunzi oli watanga sekyondwa ajja kugijjayo eggemu alisaleyo wansi alikubebwa ekiraka kino ereme kulabika nnyo nti yayidde naye togikubako kati mulinda amale kujja omusajja bwe yajja okunona empale yo olweggulo sebo empale mbadde negwa ku paasi naye nga nanesigira omusajja yakwata ku mutwe n'atambula n'agenda tiyakunyega kigambo gwonzise mwana gwonse nakomawo empale yali agenda ku mukolo nakomawo nantunulya bwati nga sisobola kusasula natambula naddayo nakomawo wagenda nadda omulaba oba agenda natulamba nakabanga ate aba nakoma eri mulaba nowekati oba alowooza ki oba kati agenda kunamba ki nze nanga nkankana bwenti naye nga baaba yampadde dda solusoni nti bajja gikuona ekiraka nti bwe yajja nanga kati empale ngenda gikola mwana gwe tosobola kugula mpale eno mpale ya siringi 7 tere zigula kati ngenda gikolera ki nemuga nedda kati baba yadda ngambye nti oliose kyondo yagitunga ajeyeggemu akalaka kana akakube wano terere kati nga atya empale yange gitu ayombya naye byayomba alaba gwayombesa talina sente zigula mpale niwaba afaati kale genda okulenga bwola bajja kudda ekya nekibali wasikyona nagikuba akalaka bulungi nnyo nenjimulira nagati mwana gwoyonoonye empale yange ate yansasula omulimu akalaka takasasudde omulimu bwentyo okukola takusasudde bwentyo omulimu gwe nasooka okukola nakolera bwereere
Ogwe buli mugwaso kukola ng'ofunira ekitanda. Empale gye nasooka okugula. Okukola. Ogolola. Tuli wa mwami. Nesiikira ne ngamba naye guno buli munaagusobola nga ngufunyemu ekisaanidde wano. Ne buziba. Nimala okulya emmere nalyanga wabaaba ne nkomawo ne neebaka. Kumbe omukazi yampa ekitanda. Yakisuula lwabiku. Nga kirimu ebiku ng'emiliyoni ezi. Ate ebiku tosobola biraba. Tobiraba kati yingira obuliri biwuliriza omusaayi ebibuukayo bivaayo ngenda okubikula bwenti kubanga baba yali ampadde ettooki ennyumba teyali mumasanyalaze ngenda okumulisa ebiku nga bijjudde obusuuka bwange bwonna bijjudde essuuka zange ate nebaka nasula ntusitamye bwenti olwo kifulumye bweru enkeera nenzijako ekitanda nekifulumya ebweru omufaliso nengujjako olugoye nendufumba mu mazzi ebiku bife nessuuka nenzifumbiramu kirungi zaali za kotoni nga tekugamba zezirina polisita mungi nenzifumbiramu nenga nti embeera ng'entandikidde bubi ebiku binfuukidde ebiku olugoye lwayidde bwereere olidde akamere okomyewo ebiku bikoze katirala ekiro kiramba nalina siringi zange 2 ku sente ziri ze nafuna nga nazitereka kumpi zigenda mu mwaka ziri siringi 2 kumpi mwaka siringi 2 nga gagenda mu mwaka nentandika okufuna engoye omusajja oyo teyandalaasa oyo omwana tamanyi kugolola yambiyokedde empale n'asirika nebatandika okundeetera engoye nibatandika okuleeta engoye ntandika okugolola engoye eyalina waya enyimpi ngenda okulaba waya nga neetaaga waya endala ngaedde kyakumala tekyamala nogula endala nengula endala tandika okugolola awo nenfuna experience ng'abantu tebakyasobola kutwala ngoye mu dry cleaner bajja waawo akaana kali wali kagolola empale kagolola essaati kubanga essaati lwamala kugigolola nga njizinganga ey'omu dduuka nga njipanga wali nga zonna zipanga awo jjukira abantu ab'edda abo baali teboti engoye bazambalira awo ajja neyeyambula empale essaati neyambula n'agenda nange wenabeera munateete nakirabira kusinga ku ngatto yajja nalekawo engatto natwala endala abavuzi ba takisi awe babikolanga oluusi naleka nawo ziyajjiddemu navugira mu lugabire nze nalinanga abavuzi ba biroole ebyo ebyamatooke bonna nga baziga awo webambalira nebaddayo abasuubuzi b'amatooke abagatwala e Kampala waliwo ekisajja museere nga kivubuka nga kinsikako katono nga bakiyita kasujja nga engoye ze kirina ewange empitirivu kitwala amatooke Kampala kisula waabwe bayitayo bakibengo naye nga kyambalira wange olukomo ng'ayambala ng'agenda olukomo ng'ayambala buli nnaku 2 ng'agenda e Kampala kati nemba ne bakasoma abafaana bwe batyo bangi kati basobola okusasula kasente kati ono amubuuza mwampaleyo nga bagigodde bulungi essaati naga nti omwana ali wali agolola ssebo mwana mugolozi mulungi nnyo mu jjukira omulimu ogwo teguliko kulanga ku leediyo kituufu abantu bennyini bebakolera bakiyita lifaalo bebakulifaalinga kati challenge endala gye nafuna mu kugolola abo nvuuse tandise okugolola nesmartinga kakati nga bw'oleeta empale entuuka ng'olweggulo gye nyamba nengenda wali mu firimu firimu zalingayeyo omusajja yaleetanga firimu bamitanga bataka takunzibusenzi nataka ekizindaalo waliwo wetunalabira firimu oba olwo gye tulabira mu firimu yebeeramu endongo yebeeramu emizannyo buli abajja erimu emu mu kinoni nga nga bwetajatina mukwaya naye gwe kasi toleeta empale nga entuuka njoza mangu nenjambala nesmartinga nesaati nebagamba akaana kalenzi kambala kumbe si zange bagati kadobbi oyinza n'okwewola engoye
ogenda ku mukolo najja n'oyazika omuntu n'agenda ku mukolo akuponda azikudde era twayazikanga ekkooti ekkooti n'ogimona ogikomyawo olumala okwanjula enkya nkeeza wano kkooti nti kale olugikeeza nawe ogikolole omanye abantu baleetanga engoye ne zimalawo omwezi wiki bbiri ekituufu wakakati challenge ndaje nafuna omusajja yaleeta engoye saati zaali nnya n'empale nnya n'amala omwaka nga takomyewo ati soko tuddire wali wayambalira engoye ezitali zo olw'eggulu kyawo nga nze ndi wakabi naawe ati temwalimu challenge awo kukusanga nalinga mmanyi nti oyo aleese empale agenze Kampala atutte matooke wakudda nkeera oba luli wakudda oyo ajja kwambalako sankya kumakya kati wogenda andika wano okibaya kyalina mu lugendo tewali yankwata kati engoye zenasinga okwambala nnyo zaali za wali omukulu wange bamitanga Sulaiman Kiyimba Mutembeeyi so oyo omwami oyo ye yali nanyini Boulevard eye Masaka yali Bawajati oyo Ajati mulamu waffe era mukwano gwange wa Boulevard kakati era yeyanjigiriza emmotoka emmotoka gitandikira ku ye akati oyo yalekangawo engoye n'agenda kati zaali zikutuuka zaali zintuuka bulungi nnyo ng'alina engoye nnyingi ng'oyo ayinza okumala ennaku nnya nga tazze naye nga ate yaleseewo eziwera omanye empale zino nazambalanga empale osobola ogyambala kuba omuntu asobola kumanya nti empale yange kati omuntu bw'asanga esaati eno ya jiini alaba nti naye yese esaati yange gye nalekedde omwana oyo naye empale tizibuzaabuza empale nga zibuzaabuza naye nga nsabula nekuba ekikalu nengenda mu firimu challenge zenasanga mu kugolola okwo waliwo omwami gwegambye yaleka engoye n'amala omwaka ndowooza nga mu myaka 2 ngenda kulaba engoye nyina nyingi naye nga n'engoye z'omusajja ono oba yafa oba yalagawa jjukira tewali nnyo byamasimu tewali ebito nenfuna omuntu nezimuguza nemugamba empale zino oziraba nti nzitunda nanyiniza yakkiriza nti yanzikiriza yaŋŋambye zino takyazaagala kati mugololera mpya nenzitunda ne bampaamu siringi zaaliba 8 empale zaali ziwerako empale ejja n'esaati 4 byonna n'agula lumu si 8 bwayita olunaku olwo nga wakamala okufuna omunyago soja n'ayingirawo agamba muvubuka nti oli nti nabadde manyi nasanga nalisanze osenguse nti saasenguka pozi ekizibu kye nafuna engoye bazinzibako ababbi bajja ne babba engoye nyingi nezo mwe zagendera jukira engoye zinalinga eziruddewo ennyo nga nzikyusa ekifo nenziteeka wali kati omubbi bwe yayoola ziri eziri wali n'azitwala nagamba mwana gwe kati tugenda kukola tutya nimwe abazimba naye naawe waliwa myaka 2 nekaza kati bwe nabuuza ku mukwano gwange kati dwaikirira eyinza okuwa emyezi 3 emyezi 3 bwegiggwako togibuuza ngoye nange nenekaza myaka 2 naawe mutuleetera obuzibu kati myaka 2 engoye nzikuumi biki musajja nanyiiga nnyo nagenda okulaba n'atambula n'agenda naye bwe yanamulawe nti yanzitira olunaku ate omutima gwambeera bulimuakyanze n'owulira ng'omutima guweddewo engoye ze nazitunda kati ajja kukonyomiza abantu bangi bakawulira mu mitima kati ng'abatunzi abantu baleka ebintu kukutunga abatunzi ab'ebika ebibiri ab'engoye ab'engatto oli atekawo engatto zina
kati ajjukira bujjukizi oba nga zimuweddeko nalekayo omutunzi nga n'omusajja oyo saamanya oba yali yabagawa oba baali bamusiba wabula ngaessubi limpadde mu kati kakwano kakakolekane kati oyinza n'okuba nga yafa omanyi yabeera nti musajja yaddajja mulabira wano oyo yafa naawe tunda engoye weerire sente nentunda engoye kagwe yampa amagezi nemuwako siringi 10 nensigaza siringi 7 zaali nyingi zankolera akati nentandika okuba nga nkolola engoye ezo ngenda nkuguka bwe mmala okufuna experience ennene nendeeta omuvubuka tukolemu fembi olwo edduuka liriwa ndi mu dduuka eryo ngamba lirudda ekitundu kinoni ate abantu bajja awo okuliraana ne posita waliwo posita awo nga wendi wenatandikira kati wenavaawo nenzira eri kule Nakalembe olugenda emawogolo eri okuliraana n'omuzigiti nenfunawo ennyumba awo nendeeta omukozi kati mutandise okugejja kampuni egejja nga twoza empale nga tuyinza okwoza empale 8 olunaku lumu bwe luti nesaati nga 10 abantu 2 kali ke nagamba tibetugumya ekisefule ky'amazzi engoye tizirwawo muba muwoza zino nga munyeka ziri muwomuwota ne sabbuuni mugenda okuva eri nga wali zeekenanudde dda mukunyako katono nga muzijjawo nga mwanika twayanikanga waya nga 5 omanyi buli woyogera kati abantu abato bana batuwuliriza lwakuba nti gwekiyita kyali kibuga kyali kibuga kati abantu bawulira saidi eyo mu kaseera kati engwanga bekuze bagamba abantu beeyo kyogamba baali bayongeza waddubi ate nga kituufu bwekyali kituufu kati era wenadda awo ebugambi nendiraana gwali mizigo ngolwo siri maduuka nfunye emizigo 2 olumu omukozi yagusulamu ne bwetugololera nze nsula mu gwange kulonguza n'ekitanda ky'ebipiira kizeemu kiguzi ndi mulodi nnyo awe nayaliranga obuliri nagana nono omwana tasula mu ssuuka zino ono omwana ono Moses asula wansi nga tulina ebiwempe ebaluka ng'omukeeka ebitoogo nakati webiri awo kabwe babitunda nga bwenkitwala ewaka nze nkisalako buno obukugiro bw'ebbali nenkwata bulashi nenkikuuba nekimyansa kiti nekiva mu byekitoogo nekibanga kapeti nkyalirirawo kati banyena nkugukakuguka waliwo obukapeti twabugulanga mu mita nga buli hard paper nga wa kipapula kigumu nga buno bwa plastic kati bunajja bwa plastic nolale webuli naye nga alina akaplastic mugagga muzibu nga kagulika ye nga kakawempe akazungu kagulika nga abantu babeera mu kati nga bwe nalina ekyo kyebitoogo kati awo nali nsula nga tuli mu muzigo awo challenge gye nafuna nenewunya abantu b'omu kibuga naye abantu b'omu kibuga nga babi oli awo ku mizigo olumu waliwo omukyala gwe nali nzanyi bamuitanga mukyala Naggojja n'agenda mu kyalo ewaabwe najja n'enkoko ng'abakyala bagenda waabwe najja n'enkoko yali musiraamu naye waliwo omuvubuka awo Serugga n'agimusalira baserugga bo bamanyira dde ekibuga nze nkyalimu amaalo n'empisa z'amaalo nkyazirimu basala enkoko nengamba muntu agenda kulya ku nkoko ndudde okulya ku nkoko agenda kulya enkoko nga nze kyemmanyi ewaffe mu kyalo nga bw'osala enkoko banneyiba wizini abali alawundi ekyeggulu bagenda kirya waka kituufu enkoko balina okulya ku kikyo nkoko omukazi ng'asala enkoko abasala enkoko ng'agifumba teyampaako wadde akawawaatiro nasobola ngamba naye abantu bebizuga babaaki balina omululu bwe bati bakodyo bwe bati yadde era bwe nagenda ko mukyalo naye maama abantu b'omu kibuga babi balina omululu oli omukyala gwendirani yandiddeko enkoko kuba nagamba nti nagamba abantu b'omu kibuga bwe batyo kubanga nze kyemmanyi enkoko tesalwa newugirya wekka awaka bwenna zini family netandika awo ntaka okumanya abantu b'ekibuga nanga nti abantu b'ekibuga nga bazibu alidde enkoko agindiddeko bwe nagamba maama nanga abantu b'omu kibuga bazibu
kati bwenagenda wababa nemugamba omanyi mukyala naguje yafumye enkoko n'atampaako nangamba ntigakwebazaaki mugaliye naye mukyalo tewakusaa enkoko zuukuka kino kibuga zuukuka oli asala enkoko ye n'agyerira yekka naye ensi eno olwo ngenda nfuna experience nengamba abantu nga sibangu kakati awo mutandika okugolola engoye ezo zigolodde olumu lwe siryerabira nkyasaawo nasobera akafuko ak'omulembe waliwo omuvubuka bamuyitanga Juma agenda bba ew'omugagga bamuyitanga agitwala bakwata Juma ng'abavubuka tugenda tukuba Juma lwaki otuswaza Juma oli mubbi bw'otyo oli mubbi nnyo buli muvubuka amukuba ng'amwetegereza buli amukuba ng'amwetegereza enkeera poliisi yatuukira wange ate kulanga ki bankutte Juma bwe yatuuse eri wabbye naani buli mwana yamukubako yamwogera nga mubbi era batuwuliriza mbakuwulira ebigambo bino tosanga nga omubbi ataakubbye n'omukuba ayinza okwetegereza n'agamba oyo omusajja ankubye oyo gwe nabbye naye tagama nankubye oyo gwe nabbye naye era yalina ssente era nze bwe yayogera yagamba wali wa mwana bamuyita Moses akalenzi bakayita Moses kasamba n'omupiira ontandise okusamba omupiira nabba nako kenabbye nako era nakatereseza ssente kati bakubanja zotalina mutwe namagulu ne Juma yeewaayira teyabbye watwala Juma bamukwata asala tuleera ne bagamba nti Yesu bana babbye ne Juma negagitwala nti yeffe nakkiriza nti babbye twala yatweya biveeko bankutte bangukuma omusajja gyapista nerinja lyagendo lyakyankana naye muno omumu yansasana neriddamu netereera paka kati kuva mu buto teriddanga mukufuna kizibu naye lyali atiseeko nga batuteeka mu kkomera Masaka ku poliisi bakubanza emiggo kakati omuntu aba agenda okufa kye nalaba ayimpawala neyenkana essimu eno mu bulamu bwe ye nga bwawulira bankuba emiggo nenyimpawala ngenda okula nga nyimpawala yogera ssente bankuba emiggo omubiri guno nakati enkovu eno mu bulamu zikyaliyo muno mwonna bankuba emiggo bakuba omuntu bwokula zigenda zibula kakati abasibe benasanga mu kkomera kati oyo mwana mwambule aleme kufa nga banyambula nga banebasa ku seminti okimanyi ti seminti ddagala ng'olina obulumi bwonna obuli ku mubiri gwo weeyambule webake ku seminti bunagenda okukya ng'obulumi bugenze bwagenda okukya ng'emiggo gyazimbye gyonna gizimbulukuse kuba bwenneebaka abasajja nga bagamba kati webake bugazi kubanga gyenebakera wali emiggo omugongo gwonna guzimbye enzo nenebakera ku mugongo bwe bagira nti webakere wansi booti waliwo gyali muno era nenebaka nga nevunise obudde okukya nempulya nga eweddemu nenugamba Juma naye Juma lwaki onzitira ki nakukoze eki nangamba gwe wadde onkuba nabbye gwe olwomugabatanga katongole wadde onkuba nabadde enkubye eki gwe kato wadde onkuba nadde enkubye eki abantu 7 beyasibisa abavubuka bomu kitundu naye obuzibu yafuna kati nze nali kiriini nnyo mu kitundu ndi kalenzi kabuntu kantukalamu nnyo nze njoze engoye z'abantu sibbanga ku ngoye sikyankalanya ngoye tebandaba mu biduula nsamba mupiira abantu beeyiwa ku poliisi e Masaka nga bayitirivu kati nenvaayo poliisi nejja negamba nti ababbye twabategedde era tubakutte babatadde mu kundi shere endala nebabuuza Juma gwe kyofa ossa abaana b'abandi bano lwaki ossa abaana b'abandi nebagamba nti wabbye nabo era sente ono omwana yaziina bamaze okutegeera babakutte balina sente bazikiwinzi baagala tuta Juma ne bamugamba kati bano abaana batulonderemu gwe wabbye naye mu butuufu Juma yogera agamba yeesebo ekituufu ono Moses gwe natereseza sente
banfuuza awaka nga nyina mu kyabitaano. Ekyabitaano wakirabako ekyensonda kyalinga n'ensonda bweziti bwezi nga kyabitaano ne bakintwalako abasirikale akati enkeera ne batuta twamalamu ennaku 3 ne batuta nenzira ewaka ng'omwa guno guzimbye maama najja twalaba abakadde abo netubawa ssente batereka ssente yajjayo ssente zisibu naveka okungulira emmere okundabirira awo naku nga 4-5 ng'alya ku ssente ze siina maanyi gagolola wabula oli walakira gwe naleese yagolola oyinza okukikkiza nti walakira n'olwaleero dobbi ekinoni ogenda n'omulabako n'olwaleero dobbi ekinoni akyagolola engoyi kati etegeeza yafuna dda n'abayoza biki simanyi naye bambi yali awo yeegayalizaawo kati agenza akula ate yali ansingako obukulu ate ogwo mulimu gw'amaanyi nakozesa paasi n'okwoza yali ekinoni kati bwe navaayo nasamba omupiira kwe kufunaawo omuwala nga naye asamba mupiira omuwala oyo ye maama Abudu kapiteeni nga keedaga kali simaati nnyo kasamba omupiira kekanze n'oli ye kapiteeni nga waliwo basamba nabo yava ekampala nga wakabi asamba akapiira natandika okuyigiriza bali wakabi nnyo ku kapiira ate omuwala era abeera ekampala abalina okubanga banange omufuna nga munakampala sibino bikinoni naye ekizibu kyenafuna famire ye teyanjagala ati lwaki wanyina bajja ne bamugamba kano akalenzi kano mu bantu bolayo bonna kolaba nti kasobola okuwasa kana kandi kano kavaawa jukira ate bwe bali bagagga ate kati nze ndi weriki nzizi mwana wa Namwandu naye tya okwagala n'abagamba nyina olubuto nti olina olubuto gwosoose okufuna embuto buli agufisa olubuto bamuwasa bamutwala olwo ng'alina olubuto afunye olubuto lwa Abudu ne bamugjawo bajja ttiimu abavubuka bakabi abalenzi abawala abakabi naye nga lutuufu aluyina ne bamutwala n'olubuto lwe namutwala ewaabwe baali basula kaboyi ndoza bwe yabulyamu maama we manyi bamaama bano n'abaana baabwe bateesa nnyo bwe yabulyamu maama we ndoza n'amugamba ddayo ew'omulenzi wo n'akomawo oba oli awo ng'akomyewo oyo muntu eyabonaabona nange n'obuyonjo bwange oyo omutule mugamba Mabudu oli muzira yabonaabona nange ng'obuyonjo bwe nnina nga nsobola okukwata ekidomola nga ndaye engoye ziddu lumu nyinyidde mu nnyumba olwo nali nguze ka plastic carpet ak'ekipapula nga bwe nninnyamu nempulemu otuyinjayinja ngamba ono alabika tanasiimulangi ajawo wegiri bwe tuba tusooka tukoma baletwe banye bwe baye ddala ajja tuyisiza mu olugendo lubadde luwanvu kubanga atalina ngeri gyalumenyamenya naye era atuyisizaamu engeri gy'ava ewa mukulukakulu afunye ennyumba ey'emiryango esobola okukola ng'edduuka ate asuze omuntu ogedde ku biku afunye empale eyidde bamutetenkanyiriza empale afunye wagolola ewalala atuwidde ku byenkoko kati wano wadda saagala tutandikewo olunaku lwaleero afunyire ku mubeezi ate n'omubeezi ayinamu ekyeya kyetisse agitusaba olunaku lwaleero otumire ku bantu tumira mukyala wange Farida Kasimbaazi tumira omukyala eyandeeta e Kampala ne mwami we oyo naye bwe naamutuukako ate ekyo kyamagero Hajati tumuyita Mama Busia naye Hajati ali awo atunda gomesa awo mu kizibu bakita Jesu ani Chicago oluva ku magoba awo noddawo awo atunda gomesa awo yampisa bulungi nnyo yandeeta e Kampala ne bbaawe naye bwe naamutuukako okumwogera
ate njolo bakolako pulogulaamu kubanga temwalinda kituufu. Ntumidde baganda bange bonna, ntumidde bannanzizi gurupu, Nzizi Kasaana family. Watemweka WhatsApp group? Tuyina. Wekali? Batumidde. Batumidde nnyo abali ku WhatsApp group ya Nzizi Kasaana family. Baagala nnyo Chairman Godi, Vice Chairman waffe. Chairman Godi chairman wa kyalo. Ne Vice Chairman waffe ate bamita Nakabaale. Ate chairman w'ekyalo era saidi endala. Vice eno chairman wa kirala. Waliwo chairman w'ekibiina kyaffe Nsereko, omwami Nsereko. Baagaliza okutambula obulungi mu kugenda mu kuziika gye mulaze. Ssebo banno nze patroni waabwe. Nze munene waabwe. Bali kuweereza. Nze patroni waabwe. N'abavubuka bonna batabani baffe baganda baffe bonna bali ku gurupu batumidde nnyo. Tweyongere okugenda mu maaso okulaba nti Nzizi kyalo Nzizi twagala tukifuule ekyalo eky'omulembe ennyo. Amina. Musibe bulungi. Bannaye alaba ku Busiro Media n'atuwuliriza, yongera kusubscribinga, likinga ate era osharinge. Mweraba.